Wiiki kakyeweze bukyomuliro gwe Namungoona gwekola ekigenyi ne gutta abantu abali eyo mwana mu ku bano emirambo 8 gibadde gyekebejjebwa ng'abakugu bakozesa endaga butonde era ebyazuuliddwa olwaleero lwe byanjuddwa eri ab'eŋŋanda z'abagenzi 6 bannyini gyo bategeerekese so nga 2 tebannaba. Mu mirambo egimanyikiddwa mu mbadeno gwa Serunkuuma Patrick omwami eyasinga okulwanira wiiki eno ewedde leero eyali agamba nti maama we kizuuliddwa nti yali alimba. Omukyalo oyo si mutuufu. Omukyalo oyo twamuggyako omusaayi n'abantu abalala bonna bali baclaiminga nti be baali abooluganda bw'ono omufu gwe bayita Serunkuuma Patrick. Ne tulwaninga sampo zaabwe DNA naye omukyala gwe baaleeta oluvannyuma ataalina mu ddwaliro gwe bayita Nakawunga Harriet. Omusaayi guvudde nga gulaga nti ye maama omutuufu. Kakati omwami wo yafa era eyo gomba gye twamuziika bo bali lwakwesiba bwesibi ku mwana naye nga siwa kubanga bo bagamba nti Serunkuuma yabula bubuzi. Bali babbi tebamanyi sibamanyi kati omuntu gw'otamanyi omuwooti omwana wo nti genda omuziike nze sibamanyi laba badde bankuba n'okunkuba wali. Ebiri egitannamanyikako bannyini gyo gyakusigala mu ggwanika kyokka ate abamu ku bantu abali ku ggwanika bibasobedde kubanga bagamba nti baliko abantu baabwe abaafa nga tebannalabika. Oli nibabanga batafunye muntu we naye nga bamuggyako sampo era bamusomye. Kati yo waffe tebamusomye kubanga kyo tukikakasa nti ddala oli yajja kubanga ne piki ye yonna yakola ki yonna yasiiriira. Bantu tuko omusaayi nesibiraba ali mu muliro kubanga gwe yali naye yamuleka akutte ebbaafu ate ye n'agenda okunona ekidomola egundi ekimotoka nekyabika. Ffe ng'abasawo ate tuzizuddemu n'ebintu ebirala bingi bye tutajja nakwogera wano. Gw'ojja kumwisibako nti gwe kitaawe ate weesange ng'amaakinga n'omukyala nga gwe tamaakinga naawe. So n'olwekyo nakusabye dda tokyankalanya bantu tuwe ku maama we naye tumukebere embaka kankuwa ekizambo. Abatamatidde nate bagamba nti osanga emirambo gy'abaagalwa baabwe gyagabibwa mu butamanya oba si kyo abagazi ba ssente balimbalimba ne bagitwala okusobola okwekomya obukadde 5. Ku mirambo gyonna egibadde wano ngu tuwalimu owaffe. Kakagwe kino tekikuwa ssuubi nti osanga omuntu wamwe mulamu. Taliiyo banga lyamaze olunaku lwe baafa n'essaali nga todda nga mukola munonga mandi gyali nga talina we yali amanyi nti yali wagundi. Wano era poliisi weegambidde nti abantu be bajja awali akabenje kano baali 52 nga ku bano 41 be bafu 8 bakyali mu ddwaliro so nga 3 baasiibulwa. Bw'abanga waliwo abantu abalala bamukwata awo ne bamutwala mu ddwaliro eddala nga situkimanyi ate ekyo kiyinza okuba nga kirala nnyo. Kitegeeza nti tulina kwongeramu maanyi kunoonyereza ye ayinza kuba nga kiki ekyamutuukako. Abali mu ddwaliro batugambye nti abamu ku bo embeera yaabwe ezzaamu amaanyi. Abasigaddewo bali 8. Florence Nalimba, NTV Akawungezi.